Bulaka meiro. Propaganda. Ebyo tebijja kuyamba. Umaru Kiseka nonyo omulimo okole. Nyoka ali mukyala wangu samannyo. Lwaki live zokola Umaru Kiseka totulaga ku mama wo. Oba ali bulungi. Mama wo yankubira. Era bana abazaala muyine nnaku. Mama wa Umaru Kiseka yankubira. Ng'omukazi akaaba amaziga. Nangamba Junior omwana oyo musiru. Naffe ffennyini agenda tuleetera ebizibu. Oyo Umaru Kiseka bamugoba mu kika. Nyina n'omusajja gwe yamuzaala mutakyamujjukira. Muyina ebizibu mubimalira ku bantu. Umaru Kiseka n'ekitaawe tamumanyi. Byonna nyina yabinnyumiza. Ennaku n'enkwata. Kwanza omwana namunoonyerezaako. Maama we nankubira. Yupepa abaana abo mbalaba ku internet. Nga bamanyiira abantu. Nebeetaaga buyambi. Kyonna kiwangusa amannyo. Umaru Kiseka owangusa amannyo. Oyogeza malibu. Akasenya amannyo kaakubula. Ekivubuka ekyo kyonna kyogeza malibu. Umaru Kiseka nga tonnagenda South Africa. Wali okola bwa sikaali. Ku governor. Wali okuma bbaala. Ng'osula Nansana. Aga malibu g'oyogeza. Bakuba obba essimu. Umaru Kiseka. Wabba essimu y'omu Sudan. Ekabalagala ku poliisi. N'omusango gukyaliyo. Ebintu bino mbadde saagala kubyogera. Era sibyogera mu bubi. Just bannange tuyambe abaana bano. Let us help these boys. Kwa bannayuganda bannaffe. Oyo mwana Umaru Kiseka yabba essimu y'omu Sudan. Kubaala ekabalagala. Ne bamukuba ne bamugyamu amannyo. Ne fayiro ekyaliyo. Nyina gy'asula nga nakututteyo. Maama wa Umaru Kiseka gy'abeera. Oyunguka amaziga n'ogakaaba. Yaleka atunze ettaka ly'ewaabwe. Umaru Kiseka nga ne nnyina amutundiddemu. N'agende South Africa. Tavuga Uber, avuga boda. Delivery boy. Akola delivery. Yali asente za gavumenti. Goloza kyagobeza Umaru Kiseka munopo. Kulya sente. Umaru Kiseka yali adda. Principal Bobi Wine n'abitegeera. Omanye Bobi Wine oyo musajja mugezi. Bobi Wine oyo mugezi. Asooka n'asirika. Muli mu struggle y'abantu mugizannyiddemu. Umaru Kiseka oli mu kulya sente. Ewa afande n'abimanya. Buli lwakusatu. Abaana b'abantu ne bafiira mu struggle. Mwesibo muli mu struggle mulya. Kati omaze okulya sente, banno bakugobye, olemedde mu kibiina. Lwaki tokola ekikyo? Baana mmwe muve mu kibiina ky'omusajja. Okukiriranga mu sente. Nga ku payroll Umaru Kiseka kwoli. Mpaka banne South Africa we bakugwamu. Otikka malibu. Umaru Kiseka nkugamba ebigambo bino nga akwagala va wosula. Bategedde wali adda sente dduka. Oyagala kudduka Canada. Olukwero na Umaru Kiseka lwobala lwakudduka Canada ne sente ezo ze bakuwadde. Kwanze yabinyumiza mukwano gwange weenaale mwali South Africa. Era ku sente Umaru Kiseka ze bakuwadde koyagala osabira asayiramu. Oyagala abayuna bakutwale. Temukiriza abali South Africa abeni yupi. Temukiriza mwana oyo kugenda. Umaru Kiseka ayagala kudduka Canada. Abeni ale mube bamutwale Canada. Kino nkibabuulira. Temukiriza swaitani eyo kuva South Africa. Unagamba Junior ya ngamba. Tunoolira bonna abamuwagira. Kati ayagala kudduka. Amaze okulya mu struggle. Omuntu oba ovudde mwene yupi. Vaayo.
ete mujja kulira sente mu kibiina kya munnammwe mulimbe abantu nga Omaluseka oli mu struggle ki nga sente tuzirya babiri buli lwakuno omwana bamusindikira sente yali avuga boda ne bamugulira Uber kati ayagala kudduka Canada era eyo nembera Omaluseka gyatekawo ayagala asayira mu Canada Omaluseka bw'atagenda Canada temuddamu kumpuliriza Omaluseka ayagala kudduka Canada ebyo byonna byakula anoonya asayiramu era ayagala bamukube afune politika asayiramu ayagala mumukube teri muntu agenda vuma Aba Makasi nga wendi nze bulaza w'omukulu Aba Makasi mirundi abantu abamu ekyabaleetera obuzibu butamanya luzungu Aba Makasi ebintu bye yabissa mu luzungu bananga oluzungu lwatawanyiza Bajjo mbadde njagala kukubirako Bajjo oluzungu luleke anko Bajjo ku ky'oluzungu kyo Aba Makasi we yakututaawo vaayo Bajjo dda mu Luganda ka embogoze wakakuba Bajjo oli musajja mukulu naye nogabi for you done anything Aba Makasi olyokanga nojja Aba Makasi bakuwa omudaali Aba Makasi bamuwa omudaali ku independence oyo omwana akuba baba that boy is a fighter ate tavuma Aba Makasi tavuma naye akuwa level yabuuza who said nti omukulu tasobya who said neŋŋamba twala baba ayina be yagambye mbu tebalina mugaso neŋŋamba naye Kamiliyoni yazaala omwana oyo omwana Aba Makasi kyabulambuzi eri Uganda. In fact bukyanga Uganda efunyeyo omuntu akumye ekitiibwa kya abroad Aba Makasi bamuwa obwambasada oyo mwana asobola okuuma ekitiibwa ky'eggwanga live ya Aba Makasi n'aba Nigeria babeerako nalabye aba South Africa nga balinda Aba Makasi. Aba Makasi tali ku level yammwe mwenna abamuddamu oli omwana tali ku level yammwe nammwe muleeta abammwe abaana kale bamuddemu I dare you oba ku mwenna abavuma Aba Makasi mwina abaana basobola okwogera oluzungu I dare you abaana bamwe bali mu UPE muli ku mwana w'omusajja ali mu America muleeta abammwe bamuddemu abaana tulabe I dare you oli Aba Makasi bw'aba ayogera ayina kuddibwamu ffe abaasoma ekireese obuzibu luzungu mufune bayintapulita Aba Makasi talina kibi kyayogera luzungu lutono nnyo ku TikTok era bo bakadaama babivuddemu teri kadaama ali mu nsonga za Aba Makasi oluzungu lwabalemerera paka oba ayogera biki ketulinde lumbuye banange oba oyagala TikTok ene ekwanguyire yogera luzungu ba Middle East yonna bali mu biki banange ebyo byaffe abaasomera ebuddo kati mubuuze nze Aba Makasi ffe abaasomera ebuddo wano Bebekulu yaleese oluyimba lulungi wano abantu bagala sirire ejula Aba Makasi ng'oluzungu lwe yayogedde lwabadde lutono laavu kamisona ya Abannayuganda obo baleese ku laavu kamisona olina okwosa oluzungu nga lutono naye oluzungu lwaba luli hard era ndi Makerere nyenze Makerere funa profesa nanga nzivuunuulire kati olaba nze Junior neetaaga profesa Makerere okunzivuunuulira oluzungu lwaba kati olwo ggwe TikTok eyasoma omugigi toyina na baluwa ya Pitu abasinga okuddamu Aba Makasi tayina na baluwa ya kyamusanvu ne PLE tamanyi bwefaana kati goddemu mu America gwe oluzungu oli omwana mu America mumanyidde nnyo ebyokwewemula mwagala nnyo ebyokwewemula mweyabajjeemu abawemuzi bano kiisi njagala ebyo mulinde ffe abanyumirwa ebyolinda Junior oluzungu lwaba luleke lugumu nnyo n'abali mu America tebalutegeera so mbadde nsaba mu buwombeefu bakulu bannange twewe ekitiibwa
tukirize kino kale kyo kiganye babuloga ne batikitoka mukirize ebyaba byo bibayiteeko kwate mujja bitegeera aba message ajiwa taata we ne bano kutamanya luzungu kibi omwana yagamba this message goes to my dad aba byonna bye yayogera yali tagamba mmwe bane Sara Mamuli nyali ya sendi mu message yaba yali tagamba bajjo aba ali tagamba sendi butamanya luzungu bajjo aba ali tagamba gwe his message was clear yali egenda wa taata we kamiliyoni banange we omuntu aba ayogera abako target market naye olwo kuba oluzungu lubalemeredde ne muyingira mu nsonga zitali zammwe omuntu yekasobola okuddamu aba ye taata we kamiliyoni iso there is dad ko message gye yali eraga bade nobo owandiika ebbaluwa oteekako adulwesi kati mwe ababiyingiddemu okuwala n'omwana yaboogererako wa abana Uganda learn to mind your business ekiri mu ggwanga lino you are idle busy ekiri mu ggwanga lino people we are idle busy ebyokola bitono kwa tosobola kusaba musajja oyina emyaka nkaaga n'envi zikumeze mabina oli kwaba omwana w'emyaka 19 it's so kiswaza omusajja omukulu banange abantu abakulu mwewe ekitiibwa kati aba makasa abasobola omuddamu yeffe ba junior wasomerako ebuddo kazi junior nga natandisa ofuwa oluzungu nange kenyini byannemye aba byayogedde saabiwulidde accent ye endala abasuluka you are too yasamucative noloza gambye nti oyasama abana ba Amerika balike oyo mwana suluka you are too yasamucative nuga angambye njasama ninga tesikyagamba bana tudde ku luzungu lwe Uganda olwa PRU mbegayiridde bakadde bange tudde ku bonna basome lwe luzungu lwaffe Shalom Frank Antambi Nze Junior Kasuku let us remain mu luzungu olwaffe olwa PE olwa bonna basome olwa baddo tululeke namwe era temubiwulira zaba nageze nembi nabadde puliza banga ayoge ngo banza obasemo yange yefudde toyina kyowulira alinga ayogerera mu nnyino naso kugera naso zaba ayogera luchina nentwale simu yange wa makanika ngandoza speaker efudde kumbe luzungu makanika nangambe simu yonna mu junior nemva kwa baba makasi so tudde ku luzungu lwaffe olwe Uganda olwa Zubeda bilite mujjabbe ulira aba makasi kyenkusaba bodamu okwogera funa interpreter funa atuvunulira tewaliwo mu Uganda mu America asobola tuvunulira atuyambe government mutuyambe mututere wavunula aba byayogedde kwa abantu bagenda na kwetta please let us get an interpreter from the US no mutara membizi abantu bali batandise membizi jebina gwera ngabantu betuze bana government eyingire mu nsonga zaba batufunira natuvunulira kaba batandise membizi me you anange mundeke banange aba makasoli okanga nojja oyo mwana aba that boy needs a medal yakubye ku mutwe nga apozinga bwati now you is your funny head oyo mwana bwana atukira myaka 3 bana bazadde musomesa abana nze saga yaba makasidajize mwe kintu echo let us educate our children omwana okuba ne that courage that braveness to express himself in English is recommendable echo kikubira mu ngalo omwana omuto kuba nti asobola okwogera oluzungu okumala essaawa 2 alikamu nga talina wasoma tusomesa abaana abazadde tusomesa abaana
the boys you guys Iraze Chameleone njagala ombulire bubulizi omwana wamutwala mu ssomero ki naffe tutwala abaffe bane tusomesa abaana teri muzadde atayagala mwana angaba omwana asobola okutuula ku kamera yunaba na kuzino bali timid kwanga education system yaffe mu Africa eriko ebyekisiru omukulu tasobya byekisiru omukulu tasobya omukulu taddibwamu yabagaye who said aba makasibu byasoma talaba mu mukulu tasobya abaana betu batwala masomero esomero education esomesa ekintu ekyo opinion to have your own opinion kiki tutwala mu ssomero okuba n'endowooza eyiyo ebyo ebintu bya fidolism ebyo omukulu tasobya apama bigogwa omukulu apama bigogwa apama muliro omukulu takola nsobi jange wange obingambe kukubirewo tobireetanga ewange ebyo omukulu tasobya kubirawo nsi bintu bya kisirusiru bwe mutwe mumanyidde abantu mumanyira abantu ne mwekweka myaka omwana age bajjajjabe bali yivo obadde bagala bagambe ki balina kye baamukola omwana mutuufu munyiivu is angry and is right to express obunyiivu bwe tusagana muntu ku expressinga bunyiivu namwe munyiiga aba makasi munyiivu ani mwino tegera kye kyamunyiiza. You can't solve a problem without accepting the problem. It is his right. Naye muntu jano mujaja jaja anko sibaja senga no birete ye wange mujajaliza wange kali jajawe tukole tulya nzito jajaliza wange muntu mumanyidde abantu nemwekweka mwobo butibwa bawe nako wako wadatombuli gwe jangwe wange bingambe byekisiru. You have no business with anybody who does not respect your mother. Abali mulwanira mama we nga Chameleone walwanira nga mama Chameleone walwanira Chameleone ne mama wa Chameleone alwanira Chameleone nabacha aliko buli omwali mulwanira his mom. Chameleone his mother ali mulwanira Chameleone naba alwanira mama we kati omuvictimize ngoti. How do you blame a kid for fighting for his mother? Antu obetigira ya mweriche oyinza otonenya omwana ngomunenya olwokulwanira mama we. Mama we balina bye bamukola and the boy is right. Teri mwana agenda kwagala nga towa mama we kitiibwa. If you don't respect mama wo omuntu atayagala mama wo nawe abatakwagala. That's simple common sense. Omuntu atayagala mama wo nawe abatakwagala abatasobola bagala nga muyisa bubi mama we mwekwese mwebyo jaja senga mulamu walala yekigwagwa. Omwana yabakyawa omuntu akyawa omuntu the way you treated her mom, his mom. Bwoba oyagala omuntu akwagale soko oyagale mama we. Oyo omwana buli kimu yakiraba engeri gye mwayisaamu mama we obuzibu bwonna we buva ojja oleeta oli taata we obwa taata tebukoma ku taata. Taata kuliko ebigenderako omuli bisajja munawe wazaala n'embuzi ezaala. Everybody can produce but not everybody can be a dad. Buli omu asobola okuzaala n'embwa ezaala nate si buli omuntu asobola okuba taata. Omwana mumuleke sana kudda mukulira amugamba abusirika mumuleke ayogere. Let the boy talk. Let him speak. Mutwawulirize emyaka gyonna. Let the boy talk. Anuga mwaganye ebintu by'okufeekinga. Mubeerawo mwefeekinge mulekerawo ebintu by'okufeekinga. Ekibi kibi n'ekirungi kibi. Mwaganye ebintu bya fakeism. Nedda teyandiyogedde bwatyo bali bajjajjabe yandigenzeewa. Ensonga yazikutte bubi gwazikwata obulungi oyagala akole ki? Waliwo abantu bakusindikiriza ku kisenge. Aba makasi, you don't need those people. Let me tell you, tobeetaaga. The only thing you need is your mom. Mama we yekka gweetaaga. Gwe byagenze okwogera omanyi lwaki yabyogedde. The boy has paid. Omwana alina obulumi.
waliwo ebintu ebikutuukako ne bikusukkako. Omwana yeetaaga omuntu ayogera naye mu bulungi. Si yakuddawo okumuvuma. Omanyi omwana ayinza ofuna trauma. Omanyi omwana ayinza ofuna trauma. The boy is traumatized. But because you don't care. People are suffering with emotional well-being. Obulwadde obusinga okuluma ku nsi kuno bwa bwongo. Abantu balina ssente naye obwongo bwalwala. People are going through a lot emotionally. Bwaga obulwadde bwe buno malaria. People need emotional well-being. Omwana tali well emotionally. Omwana omuto watukiro kwata kamera ayogere. Kiba too much. Omwana omuto watukiro kwata kamera. Nagamba you know it is too much. Kyali kisuse. Tombulira nze byonna nabiyita mudda. Nze akubulira nabiyitamu. Kati seetaaga kumanya. 225 buli atanjagala atambula agende. Saagala kummanyira. Si kyalina gwe neeguya owange yafa. Mama. Saagala simu za device. Junior, mbadde nkubulya genda obulirye nnyoko. Nze ndi mukoowo. 225. Woba owulira nti tonjagala wankoowa tambula ogende sina kyenkwetaaza. Kwane wange tolina kyolinayo. People have made us believe nti weba tabaawo tesobola kubaawo, yet it is contrary. I found out tubisigide tubetaaga na kubeetaaga. You don't need them. Badde ne bakubalako emirembe. My brother 225. Buli awulira nti tonjagala. Excuse me. Mbeera wala. Kanja kunyampira. Mbeera wala nja kunyampira nze. Nakoowa koowa ddanzi. Nze ndi mukoowu. Anjagala nsange wange. Si kyalina gye nkyala. Age onaakuyita. Gye nkubira olabe. Nkuvuma ebyotawulirangako. Meeting ze nyenamu za ssente. 225 nja kuba muzibumu. Abantu mutumanyidde nnyo. Si kyayagala kumanyira omwaka ogujja. Tondiisa, tonsuza, sikwebakako ndeka. Sigwanzaala. Ndeka. Nze nako olugezigezi. Tonoonya sikunoonya. Tonkubira sijja kukubira. Tukoye no we are tired. Wamaba. Kwata mama wo. Yagala mama wo. Mama wo kintu kyokka ekigasa mu nsi eno. Kaya tajja kwefuulira. Abantu batuliddemu enkwe. Abantu batwefuulidde. Tubonyebonye n'abantu for nothing. Tebalina kye batuyamba, beefuula abatuyamba. Naye nga tebalina na kye batuwongerako. Bagende, bagobe. Abajjajjajja goba. Tumbaavu. Abajjajja bagobe. Babe bw'otaalye. Ffe bino biba bitugamba dda mbwensi ejja tukubanga tetukubanga. Ffe tukyalimu ebyo ebyokweguya, ebyo ebyokwegayirira abantu. Nze kyali mu budde bwekwegayirira. Siina gwe nja kwegayirira. Era ekyo abakirina mu kijene mu mutwe. Obulamu bulimu kati bw'omu. Ansekera nze kati nkola bintu biri kupama na kwebaka. Tombuulira. Teri kipya. Byonna tubirabye. Wamma bagobe. Noyo taata wo kamiliyoni waba tategira mu blocking. Utambule ne mama wo. Aba mama wo yeka gobo owuliriza. Mama wo yeka yagasa. Sijja abaana babwe babalemerera bali kwa baba bulirira. Sikyayagala kumanya. Nze omukwano nagusigaza ku mama wange. Yeka bwati. Ati oba gwanzaala jangu otaliko okumbuulirira. It's only my mom that matters. Nze noba tonjagala as long as mama wange anjagala. Nze okuvuma mama wange. Ojja noonya akutaasa nga taliiyo. Okuvuma mama wange. Ne woba oyina abanene mu ggwanga lino 13. Kola obujja otegeera nti batono. Awo. Ojja tegeera Junior omutuufu. Noze muna bano mulowooza ndi muntu mwangu. Ojja kubuuzaako bajja kubuulira. Nti ebirala byonna bikole. Maama wa Junior ye mulala.
Mpozi kolo botegera sanduke we bazitunda. That's when you know case bazitunda wa. Otegera nti gulu linensi lyeriranye. Kolo bojjo tegeera. Lwaki Katonda amabina yagaula. That's when you know why God separated the buttocks. Njombulira hensi byebiki. Ensi bikola wana. Aba makasi amoiziyo. Goba. Goba. Nafe twagoba dda. Okuze kati. You are now a man. So nze waliwo ne byesagala nakunzijjako waya. Nze ndi mulalamu kati. Manti jajjawe munyivu. Oba ananyi igulukuka. Hey, yasoso okunyiga. Kati olaba bali bantu bakulu bakulirani. Abakulu bakulirani. Nsufulanga ebintu ebyata banene nkukwatire wange ng'obyogera ebyo. Mbu bali bantu bakulu. Oba bakulira wange. Olwo bojjo tegeera nti ndi mulalamu. Nze ndi mukoowu bannange. Nze Juni yandi mukoowu. Nze nana abantu bensanga mu luguudo nga ne bwe musanga nkyuka n'enzirayo. Nze nina abantu nga ne bwe musanga mu obutwa nga yantama. Awo nensi we tutadde. Nze nina eddaame lyange ligamba Junior ne bwemba nyenda kufa ngo omuntu omu yayina omukko ogunzijanjaba nfa nenvaawo. Nze nina abantu bennakyawira ddala ku mutima nga ne bwe musanga mu ggulu ufuluma. Tukyawa abantu bakyawa. Nze nina abantu ne bwe musanga mu kubo mutomera namutomedde dda ne mukube emmotoka. Mama. Nze gwe nina abantu nga bwe musanga mu kkubo mutomera. Wali okoyeeko omuntu n'ogenda mutoyi n'omupama. Like wali okoyeeko omuntu n'olyanga omuntu wamwetamwa n'oyingira toyi n'omupama n'omuflashinga yenze. Nze nina abantu benda pama n'enflashinga. Ne oyo mupamye n'ono mupamye nemba flashinga. Oyingira toyi n'omupama. Luka oyo mupamye. Twati bagamba mbu okufa kugata abantu. Eddaame lyange n'abanziika nabawandiika. Nze Juni yanga nafudde n'abanziika mu ddaame mwebali. Nga wakoowa omuntu. Nga ne bw'oba ofudde tuyagala najje asembera nakumaziika nabi. Banenze nakoowa. You guys. Ate nze Juni yampalana. Nze nga ndi muwalanye. Nze bwe ngamba omuntu uti mumaze mba mumaze. Nze ninga taata wange bwe yali. Bwali takwagala ali takwagala. Kati ababa walane. Wama ojana kunebuuzaako bawalana otya. Aba makasikolomi nkuwe ku magezi. Babulokinge. Aba makasitobo soko babuloking. To have your own peace of mind. Babulutiking. Bajja kuddamu ku magezi. Oja balabanga bazze okwetonda. Trust me, aba makas. Those people who come, bajje bakwetondere. Babulokinge nesimu zaabwe zideleting. Sije una batu bena bulokinga. Ningamane ya tero ntesimu yogedda mu okunkubira. Mukijeko. Ninabe na bulokinga nenkuba nemwe ya tero. Oyo bwako sange nambe ndalo okunkubira teyitangamu. Mukwano waliwo wotuuka n'okoowa. Ate ngira kibayita okula. Nesi kyego y'abantu. Mbeera mwange nga temulaba bwengeze. Ne Juni yogezze si kyeguya. Ngeza amatako gakomeeri. Ne Juni amabina anga manene. Simanyi oli musiyazi. Nze nina amabina manene. Ndi musava. Nayawula. Mama yampa. Nalwaki sebigulira. Mbigula kulumya balabi. Kamba lumye mu ntegeere. Nabigulira mu ttaka. Mama yampa. Juni ya amabina anga gageze nayawula ndi musava. Nva ntunga munwa mata.
kati gwe kirumye nawe keera mufako kene mufako bakuwa kabina zetambula mbigula nina nnaku ki mutabani w'omufu nina nnaku kyeki egaana okumbiguza mirembe nolabika tomanyi ene Junior ng'ogezze lwaki siigeje ndya bulungi ensula bulungi abato bamwe ekibaluma tetubonabona nga we mwagala tuboneebone